Oli ku There is Still Hope channel y'essuubi. Amakya amalungi yonna gye musinzira okuba nga mutulaba mwebale Mukama tukwebaza olw'amakya ku lunaku olwaleero. Tukuwa ekitiibwa n'amatendo Mwoyo Omutukuvu afuge okuyita mu Kristo Yesu omwana wa Katonda omulamu. Amiina. Nakusomeza 26 omwezi gwa Desemba 2025 abasinga bagiyita Boxing Day mu lunaku lwa birabu. Kale katulaba n'abikuba olunaku olwaleero. Naye njagala tutunuulire ku okulawula eri abayimbi oba abaweereza ba Mukama abayita mu nnyimba. Nalaba vidiyo yange eno ndigiweereza Anatukunda Lilian oba gwe bayita Lili yayimba tuli ku kyoto. Manyi lwali oluyimba lwange nga nze olw'omwaka luno lwankolera bulungi nnyo. Yalabula Anatukunda n'abayimbi abalala. Mukama wakuwanga oluyimba olufaanaganako bwe lutyo ne lukoma ku mitima gy'abantu. Ab'ensi bagamba ne lukumikinga fame oba famous okusinziira ku b'ensi. Ne lubakolewo gye lukutwalako ne lubako emiryango gye luggula. Kakule weegenderezenga awo sitaani wagenda okujjira. Sitaani yali muyimbi, yali chief musician nga yakulira abasinza Katonda. Ekyamusuula gaali malala. Kati tayagala muntu yenna asinza Katonda okutuuka ku level Katonda gy'amusuubirako. Kati aba agenda kulwana by all means. Nti sitaani akozeseza nnyo okuyimba n'atambuza obubaka bwe ng'akozesa abayimbi b'ensi. Ate n'alwana nnyo okuba ng'akuba abayimbi abaweereza Mukama. Ekyo akikoze nnyo. Why? Amanyi amaanyi. There is power in worship. Power in praising God. Mulimu amaanyi mayitirivu. Tosasigala kyekimu. Kakati abayimbi baffe bano Katonda abaako wamutuusizza. Waliwo enzigi ezigenda okweggula. Buli omu aba ayagala akulabe ayogereko naawe akole ki. Kati awo we bataawulira. There is no discernment. Eri ababa approachinga okubakolako zi interview. Tebaawulirako ddala. Bo bamanyi buli ajja azimukolako the normal interview. Others are agents. Abo agenti mwabayimbira Katonda. Mwegendereze nnyo abakolako interview naddala nga basachula. Awo ogenda okukoma. Towakula nfulumya oluyimba lumu magezi. Togenda kuddamu. Goza kolabo n'ab'ensi kwe kuyimba omuyimbi w'ensi n'ow'ekkanisa. No. Osobola okukola kolabo n'ensi gwayimbira Katonda n'okomekereza ng'ebintu bigaanye. So bangi mbalaba bakolevo gye batuuse ne bazunga ku YouTube z'ensi. Kale omuntu atalina kubikkulirwa mu Katonda akolako atya interview. Ebyo bye nagaanira ne mbikomyawo. Omuntu nga talina tamanyi Katonda akoleko interview ku by'obwa Katonda atya. Ze mbalaba. Naye gambabuulire abamu kuba bakolako interview, those are agents. Those are agents. Ate okuweereza Katonda tolina kuzunga ku buli channel. Ku buli channel. Echannel eyaniriza abasamize, channel eyaniriza abeetunda, channel eriko buli kintu. Naawe otyo naawe n'ogenda eyo. Naawe n'oyogera. Abo baagenti tubamanyi. We just keep quiet. Kati tokkiriza
era you just observe okuva okoze interview naye enyimba zogenda oddamu fulumya abamu tubamanyi balina ba agents abanene mu ggwanga muno be bakolera nga ba agent abo bo omulimu gwabwe baba basayininga kusula buli muyimbi yenna avuddeyo nga wa gospel ng'alinako waali kasita bajja ne batandika okuba nga basosietinga naye ne bamuwa ku ssente bati pu oyo tagafuda mu kuyimba by'amakulu olaba nga obulamu bwe bukyuka yali atambala damage atandika okwambala damage yali atasala bimeme atandika okusala ebimemeya okitegedde yali ayimba ebirimu sensi nga tebikyali ayimbira abantu endongo ziri mu nnyimba ze zikyuke kwanga tebakusobola kuleka kyekimu okitegedde kati abo balina abakozi baabwe. So don't just accept an interview from anybody. Kama akuwadde oluyimba lulinako olukutuusizza kitegedde lwaki mukana nogamuka muno muntu naye akunkolako interview lwaki banoonya abalinako we batuusa wenga nalufulumya olwo oluyimba tuli ku kyoto bahita tasobola kunoonya sitaani waati sitaani oluusi tasobola kukuba nga tolinako wootuuse ayagala obeeko wootuuka wakukuba abane multitude emabega bayitirivu babagenda otebakuta kale olwo oluyimba lulina we lukutuusizza kale baako we lukutuusa noyokya alisoyeka agundi natukunda bangi ku YouTube channel natula kweli leo tula channel zatuddeko amazima nga noga nayo awedde yagamba ffe tubuulira njiri channel ezimu weziri naye nga foundation yazo ng'omuntu oyo kajja nakukolako interview ogira bulabi nga it's a normal interview naye nga alina gwakolera. Mugende ku channel eziri faith based ez'obwakatonda omuntu akukola interview nga amazima akubakinga n'okubakinga ng'oyogera ekintu okitegedde nga naye akirinako idea nga naye agattako statement ezimba story gy'oli kunyumya naye yabuli omuntu ekintu asake nawusasi nga alaba tebiriiyo asekeremu manya lw'enseko ezikudaala oba ozegendereza kati bebaweereza nti Katonda abaka wakuteesezza gwolowooza buli ekimasamasa zaabu nga kalo kyano baaba nga n'oba mpasani bagasobola kugendako kisobola baze manya agenda okunkolako interview alina gwakolera kati gwakutuulamu waati ntandika interview ng'owedde togasigala kyekimu mu bulamu. So waliwo kyano nga ziri Christian based okitegedde naye kyano eriko abalo eriko baki aliko abayimbi b'ensi era naye n'ogenda eyo what are you looking for? So mwegendereze mu Katonda alina wabatuusizza awo sitaani era naye wagenda okweyanjulira Katonda amaze obbanjula mu bantu bakutegedde akayimba akamaze okwanjula otendereza mu kanisa for long time Katonda akujjuza amafuta olina okubaako principles mu bulamu bwo wajaffe twagala zunga ku channels nga ze tuyita kutwazaga ndeka muganda wa era channel gy'olaba tugenzeeko eyo ndabayagadde
naye nnyingi zitwaniriza ga munnaye ndiko bize. Naye kati bano abayimbi alowooza mbu anti akayimba kagenda ttambula anti ye kyalowooza ayo kyano nene eriko abantu 10,000 ayiyaya yo keŋŋendako nja kumanyika. Kakati oyo akwaniriza ageeza okumanya yakulabira ku kyano ki kuba naye awulidde luyimba. Kamba example Judith babiri okumanya yagenda ku channel meka YouTube ku yatuulanga. Si buli agenda okwaniriza ku channel is inviting you with good faith. Ali kwaniriza mu mutima mulungi. Abamu babayita kubambula. Kukwambula ekyo kyawulidde kyalabye. Era okuvaawo togenda kuddamu kuyimba luyimba lulimu sense. Lewo n'olufulumya n'ogamba wow lulima mpwa it's my best. Tewujja sukka gundi mabira. Tewujja sukka mabira. Oshegede. Kayada oyatandika okuba ne byobadde toliimu. Byobadde tolina mugwe bigatandika okujja mpola mpola. Bitulabe bayimbi bangi aweereza bangi bebatadde ku ttaka. Naddala abayimbi. I'm talking about naddala abayimbi kuba sitaani, that is the target. Yasinga okwagala. Bali abayimbi ebitaliimu makulu tayo kati abageze ki. Twale ebiyimba byowulira nde. Togana ne bannaye. Ono naye mbu yayimbye gospel. Abo talina budde bwa. Anoonya bali abavuddeyo n'omulamu. Katonda bawadde obubaka. Bakimanyi nti buli muyimbi yenna ayimbye oluyimba olukomye ku muntu. Otulako naye n'oyogerako naye akubuulira engeri gyafunamu oluyimba olwo n'okubikkulirwa okwo nga waliwo omutango gwe yasasula. Yaliko mu nnaku z'okusiiba waliwo instructions awo ezaaliwo. Bakuba n'abaali atambula n'atuuka akanakola oluyimba mu dakiika 3 ne lugwa. Abasitaani talina kyabaagaza. Abantu ayagala nnyo babeere awo. Naye gwe vaayo oyimba oluyimba lukome ku bantu olabe kyano ezigenda okukwaniriza nga muzo mulimu ezitalina buzibu naye mulimu kyano nga boba tageti yaabwe yeeyo. Okitegeera naye ayimbire sibategedde bali mugende ku kyano ezirimu ku muzinzi kyano nga akwaniriza at least naye alina kyamanyiiko. Naye ogenda ku kyano omuntu ali green in Christianity mbw'ate akukoleko interview ku luyimba olw'obwakatonda. Naye bannaye ate nammwe mutulekeemu. Mwagadde fame naye fame eyo muyinza okukomekeza ng'ate mwambuddwa. Wali mukulu gye mbasuubira okubaako. Aye n'ekirala buli w'obanga Katonda yakakwanjula olaba ng'abantu bonna bakweyunira. Muganda wange sokodengako emabega oba mu nsonda. Sokoddeko mu nsonda bulungi weetegereze. Mwabo abadduka bajja. Mwe muli agent. Sitaani g'atumye. Naye aligoba olaba opportunity. Ono wekolagana n'ono wentula ku kyano oli wentula ku kyano yo ngenda kubanga mmanyika okukakana ku ttaka okubiddwa. Mugende ku kyano yate muka sooka obuziko Mukama. Ojja kuba ofulumiza oluyimba lukutte ku mitima gy'abantu oli ajje.
Mukama akukkiriza? That's the question. Katonda akukkiriza okubanga buli muntu akolako interview. Okufulumya oluyimba olwo wamala kubeera mu mukwano ne Katonda nakuwa obubaka obwo. Lwaki abakunoonya ku lw'obubaka obwo toddayo ewooli? Mukwano gwe yakuwa oluyimba noga naye alaba naye abawulidde oluyimba luno Mukama ogamba otya ngende ebyo gye tutawaana bwe kasofu n'akasimu alo nze njagala kukolako wa tukusosisinkane wa alegede bangi abayimbi abaweereza nadaba si bayimbi bokka nti naye bwe kasaba ku sportinga gamba n'obaako ekyokola Mukama n'akwanjula eri abantu ng'atandika okunoonya. Olaba kamera zikunoonya buli ssaawa ng'olowooza zigenda kwongera waggulu naye nga zigenda kukuba ekyugu naawe kijjemu enjawulo. Omuweereza wa Mukama you must be scarce in population. Kimanyi kankize mu Luganda. Omuweereza Mukama nga akwanjudde eri abantu olina okubeera wabbula mu bantu. You spend less time in a community and much time with God. Olina okuba nga obeera n'obudde butono obw'okubeera awo n'abantu. Obudde obusinga obeera undercover. Ate leka nkuwa example ku Uganda Police ne ba military police. Akugereze ku police. Ku Uganda Police ne military police baani abasiba b'enjeera boolaba bulibwamu. Uganda Police, why they are less valued? Kinyomyi kitongole kyaffe ne in rank. Omupoliisi wa police station eyo tosobola mugeraageranyako one military police. Era olaba nga n'ennyambala yanjawulo naye nga bonna baki apoliisi nga n'omusaala gwa njawulo. Okitegedde? We babeera wa njawulo ate n'engeri gye babahandulingamu ya njawulo. Era olaba nga owa military police avuddeyo manya embeera ekoze ki? Etabuse. They spend less time in community. Obudde bwabwe obusinga tebabumala n'abantu kuba bali special. These are special trained police officers. Bavaayo with the purpose. Kakati n'omuweereza aliko value, aliko eddaala lyaliko Katonda gw'afudde ekyokulwanyisa kye. Tamala gabeera okwonoona budde mu bantu, avaayo olw'ekigendererwa. Tetugambye nti ate abantu tubadukeko. Bw'obolaawo nti otuulaawo onyumira buli omu, otuulaawo ogenda tandika n'okugeya mwe ova emize, naye vaayo for the purpose. Nti omuntu agenda okulaba nga aba akusuubiramu. Aba akusuubiramu sensi. Aba akusuubiramu sensi. So abayimbi baffe bannaaye n'abaweereza ffenna, that's advice. Eyo engeri gye kamanyi sitaani saa zino sitaani tasobola kusindikira muntu mukole kolabo. Kiyinza obeera ekizibu kuba kolabo kati muzitya n'ab'ensi bagenda boogerera nnyo. Lwaki akoze ne kalabo? Lwaki akoze? Of course ng'ate batuufu kubanga ekizikiza n'ekitanga tesobola kukola ki? Kwegatta. Naye kati sitaani yakyusaamu asobola okukozesa kolabo ng'akusindikidde omuntu mu kukolako interview naye ng'oyo muntu wansi. Yo nebeera kolabo awo we bakwambulira. Awo we bakwambulira. Kati ate olaba ng'oli w'amaanyi nnyo. Oba olina gy'oweereza ofuuka mujeemu nga tokyawulira ng'oli w'amalala. Anti olaba comments ku video gy'okoze, olaba comments nga ziwaana buno ogamba
ali musumba wange nze ntambudde amawanga gonna kati ye yali agenzeeko ku kyano kya biki byayogera nze kati ndi international okitegera oyinza n'okubanga ne YouTube channel y'ekkanisa yammwe kuliko abantu 2,000 channel kwe bakwaniriza kuliko 40,000 kati pastor olaba muyayi olaba pastor ng'omuli waggulu ng'omuli waggulu naye Mukama atuyambe abayimbi tusobole okuba nga ate twezuula bannaye si buli ekimasamasa nti zaabu nze nina emikutu gye manyi nga giri fine naye ogenda olaba omuntu ku mukutu gana naye ono tamanyi gy'alaze oyo kati awedde ekituufu ng'awedde okitegera ng'awedde. Kale Mukama tukwebaza olw'amagezi gano ag'otuwa, tukwebaza olwa buli ssekinoomu, omwoyo mutukuvu jangu ofuge ate otugula amaaso n'okutegeera okuyita mu Kristo Yesu Omwana wa Katonda omulamu. Amiina. Gamba Yesu olwaleero nkuwa obulamu bwange obeere mukama waabwo era omulokozi onsaasire obutali butuukirivu okuyita mu Kristo Yesu Omwana wa Katonda omulamu. Amiina. Kaneetolemuko katono bwe tudda n'omusumba waffe ow'okwebaza guno omwaka mu ddakiika zijja kubeera 2. Shalom. Webale kulaba There is Still Hope. Okumanya ebisingawo tukubire ku 0752 34 14 oba ku 0761 08 83 15. Osobola n'otufuna ku email eya tshitv74@gmail.com. Eno ye There is Still Hope, channel y'essuubi.